nti obuzibu bwagudde dda mu yeekaalu komredi munnange omu waŋŋambye konze ate kiki ambuza tonnabitegeera konze nabitegedde naye kigenda tukosa ki kubanga publicity bagitugaana kuviira ddala mu 2021 era Bobby bamugoba ku TV stations ez'enjawulo ne BBS eya Buganda yennyini nnyini eyandibadde omuto omukulu okumuwagira naba nga takyasobola kulinnyayo era bukedde tasobola kulinnyayo publicity kitegeeza nti bamugoba mu bantu era essaawa eno kye baleese kitegeeza tekyawukanako naye kyasooka naye ate bagenza okikola bakikoze leeti lwaki nti ennaku za kampeyini bazisaze ku nnaku 10 okufundizaamu ennaku 10 ze zibeera ndowooza egibeera emyezi 3 emyezi 3 mbala myezi 3 n'ennaku 10 roughly kyekitegeeza kati ze bamuwadde ennaku 10 okubira mu kampeyini ennaku 10 ezo ng'alina okugenda mu disitulikiti 142 eziri mu ggwanga Uganda kitegeeza nti buli lunaku bamuwadde disitulikiti emwemu naye okujjako ng'oli superhuman ogamba nti buli disitulikiti kapitolwa gundi buli lunaku kitegeeza totambula oyina kubuuka bubuusi ng'okozesa private jet okutuuka mu bitundu ebyo ekiri close to impossible okitegeera tekisoboka ennaku 10 ezimuweereddwa okuba campaign mu district 142 that is total insanity bugubu eddalu obukyasinze obwa high class tekisobokera ddala kati district emu buli lunaku totambudde otambudde okay yes n'ebice ebirala byobala mulimu blockages ze bakola road blocks diversions tojja gendayo toli permitted ng'olwedda buli kimu weekiri clearance weeri naga nti wali clearance soka ogenda olaba DPC ate wano tojja yitawo ze diversion zegambye genda oyite side eri okubanga wano ogenda kukozinga business z'abantu okufuna obuzibu ebyo byennyini bye tuze tuyita mu campaign so tosobola kuba munne ennaku 10 nga ziri exact nga tomaze kubala bizibu byagenda kola ki kuyitamu naye nze nganze ekyo tekintiisa ngamba bakibaze naye ate on the same time njagala tubyetegekere mu kubyetegekera kyentegeeza nti muleme gamba nti Kyagulanyi eno tatutuuseeko tumanye nti ennaku campaign tezigenda kubibwa mu district zonna kino kigenda kubeera worse more than worse n'okusinga oba scientific oba kale kubanga bagezaako tulwanyisa ne tuteekako zi VPN Facebook ne tusoboloza accessinga ne kati kye baagala okuteekawo obunafu obusooka bwenjagala olabe okumulemesa okutuuka mu bantu naye abantu Kyagulanyi takyetaaga kugenda mu bantu feke nyini tumukubidde campaign takyetaaga era kati buli muntu amanyi nti Kyagulanyi waba tamutuuseeko reason ABC government yekoze eki yekimiriddemu protest vote tugibatuusizaako kye tubagamba nti bukube protest vote aba MPs munyonyere abantu protest vote kyetegeeza kubanga Kyagulanyi nabagamba nti Kyagulanyi tebagenda mukkiriza kuba campaign ezo ekyo nakyogerako mu posts abaze bangoberere mabega era ebyo nga byetusuubira kubanga okutya kungi mu myezi 2 district ekinene nnyo oba myezi 3 gye bamuwadde district ekinene nnyo zasobola okutambulamu district 50 kyokka bino tobaze nti balina okumusiba buli wendi nga wabirabe Nalufenya wabirabe mu north byonna biteekeddwa okubeera mu road block n'ebirala so bino tuze tubibagamba mwe mulina okukubira Kyagulanyi campaign nzo gwange ngukoze era wembanga nina following y'abantu 2,000 nga bonna bafunye message mbasuubira okuba mu 2,000 at least 15,000 baweereza obubaka abantu baabwe abali mu byalo sunze campaign yezange mbanchikoze era mbanchikoze ku lwensi yange si ku lwa Kyagulanyi ebifaananyi twabagamba mudire ebifaananyi 2 ba MPs teeka ku kicho teeka kekicho n'ekya Kyagulanyi ng'ekya Kyagulanyi kyekisinga obunene eyo campaign ebe emala ne tubagamba preaching protest vote buli omu kyendowooza tukikoze so emimwa tubadde tulina ogikozesa obulungi era abakyalina nga tebana bakugulawo internet emimwa mugikozese bulungi so si kutunyumiza byakino munze nakumba abakazi emimwa Katonda gye yakuwa gikozesa okwogera ebintu ebiwoomera amatu g'abantu so si nze nakumba abakazi okujjako nga Kyagulanyi afuuse superman okuyita mu mpewo weewaka wasobola okukubira ennaku 10 nakuba district 10 nga teyeebaka nga tasanga poliisi nga tasanga abantu bamwagala kubanga ogattamu n'abantu okumwagala kyo kyennyini kimulwisa okutuuka mu budde
tasobola kubayitako, balina okumuyimiriza basooke basiimuule emmotoka ye, balina okumuyimiriza basooke basangule ekifaananyi kye bakiwe ku mazzi ekifaananyi. Ogwo gwe tuyita omukwano gw'abantu. Kale really ennaku 10 ziba tezikola ki tezisobola. Wano mulabiddamu Museveni kino nga bakikola, mulabiddamu Museveni ng'agenda mu byalo ng'akuba door to door campaigns, mubadde mu biraba. Okitegeera ng'akimanyi nti bino bigenda kubanga naye campaign takyasobola ayenje pusakaddiye. N'ennaku 10 naye takyasobola zikuba one district badde tasobola zikola. Kati agezaako kalubiriza abantu kubanga amanyi nti populace already emutegeera. Naye kati ate Kyagulanyi ate webabanga South Africa, London, UK, Saudi Arabia, Qatar, Dubai nga zitegeera Kyagulanyi. Naye ate fe abatuuze lwaki ffe tuba tetumutegeera omwana enzaalo nga naffe abamukubira ekikopo tuli Bannayuganda. So nze kinene nnyo nsuubira Kyagulanyi ayinza okutambula district nga 4 ng'otaddeko hazards eziyinza okubeeramu nga tutaddewo ekibuli. So tumukubira campaign takyetaaga publicity bagimuggyako from day one. Tewali kipya kye bagenda kukola. Tuyimirire n'omwana waffe 2026 Kyagulanyi is the next president. Ennaku 10 okubira mu campaign zonna district ziri 142 142 wabanga akoze buli lunaku district emu district 42 tebagala agende mu district ki ezo. Simanyi oba onakitegeera awo wetuli naye nga kabakole ki byonna bayiwansaano ku mazzi Kyagulanyi addako 2026